a very long time Pastor Aloysius Bugingo abadde amaze ebbanga ddene nga tayogera ku byabufuzi mu ggwanga lyettu Uganda era nga abadde amaze ebbanga ddene nga tayogera ku mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bawa Babi Kyagulanyi tata wa Solomon Kampala kakati onako olwaliro Pastor Aloysius Bugingo finally azzeemu okubeera nga alumbanga na Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka obukambo bwaweereza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abo abamuwagira agenda kubeera nga bikuteerawo naawe osobola okubeera nga obyewulirako alina byayogedde era nga nnyongedde okubeera nga anyway angenda kubeera nga mbikuteerawo nawe osobola okubeera nga obyewulirako era nga naawe olina eddembe okubeera nga of course otuwa endowooza gyo kubyogenda okubeera nga owulira mu katambi kano aka Pastor Bugingo kubyesobodde okubeera nga ayogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu video ntirako ekigo likinga comment section olizobeera open buli obeera nga olina comment yo tekigana kubeera nga ogisulawawo of course kubeera bitambula kaakati n'okujukiza Sheikh Ashraf omusomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitika beera nga tomunoonyako ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe obulamu bujja okubeera nga buli kimu kikutambulira bulungi nnyo malidadi sana saidi endala Habibu Airport pickup ng'oli mu nteekateeka y'okubeera nga tokoma mu ggwanga lyettu Uganda naye nga weebuuza ani ayinza okubeera nga akukima ku kisaawe n'okutuusayo naye gye wandagala okubeera nga otuuka mbudde nabo we bali nnyo wansi awo ku busitika beera nga okupolako ennamba y'essimu saidi endala agoonawe nankuba kyeyo nga weebuuza ani ayinza okubeera nga takuyambako okutambuza projects zo ntegeeza okuzimba okubako nebyotereeza e Kampala nga tulina muntu ogwesiga Shukran Construction Services we bali nnyo era nabo enamba z'essimu wansi awo ziyitawo ku stickers banoonyeeko bajja kubeera nga munange bakolera byonna byewandagadde okubeera nga otereza ate ku bbeeyi layisi n'ensonga ezo njagala kubeera nga baterawo obutambi ono komewo tembaawo era mwe abali ebweru mbagamba mwanguwe mangu mukomewo gye babamanyi eyo ne bwogula emmotoka efaanagana etya tebakulabako ku bigere Katonda yakuwa passport n'ogenda koma weeka ebyo bye babalimbalimba byakulimba babalimbalimba Uganda mbi Uganda nzibu nnyo Uganda manyanga biki Uganda bleeding agayaye Uganda bleeding ekikakyo kyonna go bagamba kyafa kyaggwawo n'abagamba Uganda bleeding abalabe babafaanana bagenda okwewandiisa nga balinga abagenzi okugattibwa mu Uganda bleeding amwambalanga abagole ate kuluna ekyokwogera kigenda babula gwe bayita CDF gwe tulina CDF akatono ke mutegeerako yafuga ebitongole byonna abeera Commander Defense Forces ne police mweri kuluna oba yaleeta akakodyo ki temulina kyakulimba abantu bweru nti Uganda erimu obuzibu mukuba campaign ne mutambula bulungi ne mudda bulungi police ekuuma bakuume mwavudde mu Eastern Uganda nga tewaliwo gwe bakubye wadde oluyolu tewakyali tiyagasi wakwono nono CDF mulalamu ono CDF mulalamu yabagamba jja bakuuma mu campaign nga balowooza alimba abakuumye bulungi negwa babadde bawayiriza mbu bamukidnapping ennyini yeeyogerera akatambi kadduka speed omuwala abadde yeesimbye Bukeddeya gwe baali balimye mbu bamuwadde kaadi eyo temunatuuka ye Bukeddeya temuliiyo naye baali bafunyefunyawo nabo baleese omubaka ave Bukeddeya avuganye speaker yogeye bamukidnapping yavudde nakamuleke kuwayiriza ekibiina kyamadoza kyabawayiriza nze sinaba okukidnappingibwako ensonga lwaki nabuze yabadde ya family omuntu gwenda badde ngenda okwesimbako ate maama wange bakikeeki ba family emu right honorable speaker n'omwala gwe badde bagamba mbwamwesimbako ng'alina kadi ya NUP banyumba egi akati ng'obwomanya nti omuntu abeera n'ebirooto bye nabo batumirwa surprise bagenda okuwulira nti muwala waabwe agenda kwesimba ate ku maama we ne bamuyita nga family ezisinga obungi zikyakwalagana mu Uganda family zikwatagana ne bamugamba nti muwala kutandika ddi awo naye naafunamu bistress katono ndowooza n'agenda mu kisenge kye ne yeebaka bano abaagala ogamba nti Uganda bleeding amangu nnyo ne basatulatinga bamuwambye bamukidnapping bamuabducting avuddeyo n'agandi kati oyo ayinza n'obutadda mu kibiina kyabwe kubanga balimba so gwali ebweru eno walungi ate gwofunye n'entandikwa komawo
abaali baloga nnyoko balabe omwana wa nnyoko bwanyirira wandikubidde mukama engalo ez'amanyi obanga amagezi ago njogeddwa abatalina kujooga naye nenzikiriza kubanga obuvunaanyizibwa bufaanana bwe butyo waliwo abankolokose ate ebiro ne bituuka ne bakomawo gye ndi ne sisiba busungu kubanga abakulembeze tebakola batyo abantu abanneesimbyeko bakyalina obudde okujja gye ndi ne bayambako ku ngeri ki gye bavaamu mu kalulu ate era ne bayigiriza obukulembeze butambula butya sijja kwetaba mu nteekateeka yonna eyinza okuzza emabega olutalo lwe natandika era lwe mbadde nnwana ne bannange nja kukola buli ekisoboka olutalo olugende maaso ne be mbadde mpolereza nga mulimu n'abo abanneefuulidde nja kugenda mu maaso kubanga ekikula kyange si kya musota ekikula ky'omusota kubojja ekyange kuyamba njogeddwa n'abo abatagwanidde baani abo abakujooze nga tebagwanidde abagenda okugwanira okujooga bagenda kuvaawa gwe kyoyita okujooga kye ki era abagwanidde okujooga bye banajjoona abakkiriza bipimo ki bye tulina okukozesa okumanya nti ono agwanidde okumujooga ono tagwanidde yeekolera itongwa geegange musiibye muteoba musuze mutera okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi nnyongera okubajjukiza togammwe gwakunnyambako okuntambulizaako obubaka butuuke ku buli munnayuganda nze ogwange gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta njogeddwa n'abatagwanidde ku njooga mukulu Sseggona gwe kyoyita okujooga kye kiriwa ewaffe e Buganda tulinayo okujooga kwa kikula kimu bwe kiti okujooga okw'ekikulu ekimu okuli e Buganda kwe kw'okutuula musajja munno mu kifuba okutuula musajja munno mu kifuba kitegeeza okutta ekyama ne muka munno ate gujabagira nnyo singa ekyama mukittira mu nnyumba ye mukulu Medadi Lubega Sseggona Busiro East yafuuka ddi amakaago nga yenna ajja okugyesimbamu akoosidalingibwa ng'omusaalimbi era omubala ng'asaalimbira mu makaago Busiro North Constituency leka kuginafuya kugiteeka Nakasozi mu makaago nti mu makaago yenna ayingira alina kukonkona asikaali nakukubira essimu n'olaba nti oyo agwanidde oyo tagwanidde kuyingira naye mu Busiro mu Busiro East Constituency abalonzi baayo be bassemaka be balina okulaba agwanidde okugayingira n'atagwanidde amakaago wagasangamu era ne bakulaba nti ogwanidde okuyingira mu kaseera ako akaseera we wayingirira waliyo eyaliyo naye eyaliyo yakitegeera nti nnyini kakomo wakasabira wokamuddiriza kakati ate ggwe aliyo olunaku olwaleero ofuuse constituency toyina njawulo na Museveni eyeefuula edda Uganda kakati naye weefudde constituency nti gwe alina okusalawo abayingira gwe alina okusalawo abatalina kuyingira gwe incumbent nga gwe alina okutusongera ku ani asaanidde okuvuganya ani atasaanidde kuvuganya era kino kyokoze olituwa asaanidde okuvuganya emyaka gyonna gy'obaddeyo okulietinze baani abanaasobola okuvuganya bw'owulira nti tebakujooza oba tojoogeddwa bw'obanga tobakulietinganga kitegeeza tewayina ssuubi lya kuvuganyizibwa
kuba mu kiseera kino okulaga nti ogenda kutendeka abakulembeze oba ogenda kubayigiriza obukulembeze butambula butya, ekyo waalibadde wakikola dda. Kubanga mu kiseera kino olaga nti ekikuluma si kyakwesimbako, wabula ekikuluma ani akwesimbyeko. Ekiseera kituuse ffe tukugamba nti mu kaseera kano fuluma, naye ate otugamba gwe mwagala okuyingiza mu kifo kyange si yagwanidde. Then the question is, gwe waali tuwadde agwanidde? Gwe waali tulaze agwanidde oba waali tulaze asaanidde? Mulekeraawo okufuula ebitundu bye mukiikirira okubeera mmwe nti byammwe ne mubyambala, n'okutuuka ekiseera ng'amannya gammwe muwulira gaagala gabuutikira ebitundu. Nga Museveni bwe yayambala Uganda, n'omukulu ono bw'ayagala okwambala Busiro East Constituency, era akulaga nti yamanyi ensonda ku nsonda. Tewali amanyi bizibu bya Busiro East Constituency mulala atali ye. Kitegeeza agezze okusinga Busiro kubanga akyayinza otufaako. Alwogerako si aluleeta, God forbid. Akyayinza otufaako. Naye bwana atufaako mu bufunze Busiro East Constituency tegenda kuddamu kufuna mukiise. Olw'okuba tetunnafuna dda mu bigere bya Sseggona oba tetunnafuna ajja mu kudda mu bigere bya Sseggona. Busiro East Constituency nnene nnyo okusinga ggwe, nnene nnyo okusinga amakaago. Leka kugibalira ku linnya lyo, era leka kugipimira ku sikeero ey'ennyumba yo, otuuke n'okulowooza nti tezadde era teweesezza ebbanga lyonna lyobadde eri emyaka 15 nga ggwe MP. Ekyo kyokka nno kyongera okuwoleka okumanya kyobadde tolondoola na byanjigiriza mu kitundu kyo. Ebyo byonna obyogerera mu kusoma si kirala ekimwogeza ebyo mbu ye yasoma. Ebyo byonna mukulu Medad Lubega Sseggona obyogerera mu kusoma. Owulira ggwe wasoma ennyo era owulira ggwe wasoma wekka mu kitundu ky'okiikirira oba ekitundu ky'owangaaliramu. Kikulaga nti obadde tolondoola na byanjigiriza. Kumanya oba omutindo kwe wasomera gukyalimu mu kitundu. Kumanya abaana mu kitundu kyo bayita batya ebigezo. Be wasanga nga batuula ekyomusanvu S6 baakoze batya. Be wasanga nga batuula S6 ku yunivasite baakola batya. Era bakola ki mu kiseera kino? Bw'oba olaba nga tewali agwanidde kuddira mu bigere, kati ensobi ate ngiyite yawalukagga, ngiyite yaani? Era bw'oba obeesingira ku byakusoma era ensobi ngituume yawalukagga oba ebeera yiyo. Meaning ngwe ekyo kye walowooza nti kyekyokulwanyisa kyokusoma tewakkiriza balala kukyakiseesinga. Nga Museveni bwe yamanya nti amaanyi ge gamuli mu nsiko n'azibikira emiwaatwa gyonna egy'obuyeekera n'ebibira n'abitema nga tafuddeeyo, oba bibadde bireeta enkuba oba bibadde bikuuma entobazi, tayagala kumanya ne tayagala muntu yenna asobola kwakiseesinga bibira kubanga mwe muli amaanyi ge. Meaning nti mu kitundu ky'ebyenjigiriza ebiba bibadde bifudde gubadde mukono gwe era gabadde maanyi ge olw'obutaagala tufuneyo Sseggona mulala. Kubanga bw'oba okkiriza mu byenjigiriza ebibadde mu sisitimu y'ekitundu gy'okulembera, nkakasa waalibadde proud nti myaka 15 tubeera tufunye ba Sseggona abalala. Diguli y'amateeka oba PhD, olina masters oba diguli PhD, alina PhD alina masters, kyonna ky'oyina wakisomera myaka 10, wakisomera emyaka 15. Gwe ki ekikulowoozesa ti oluvannyuma lw'emyaka 15 tetunnafunayo bayivu balinga ggwe balala? Gwe ki ekikulowoozesa? Era bwe baba nga tebannabafuna bubadde bunafu bwani? Kubadde kulafuubana kwani? Meaning n'ebyenjigiriza byennyini obadde tobifaako
obadde obikotogera ate era obadde tobirambula naye siggwa ino tumanyira agwanidde n'atagwanidde abatuuze be balina okwemanyira agwanidde n'atagwanidde siwaliyo mu Kinjaaji nti mwalimu Abbas Entete ye Mulaga akambe kojjesazisa omukinjaaji mwalimu Abbas ng'ate ente ye Mulaga akambe akojjesazisa Mukulu Sseggona oli mentored by who? Signals z'okozesa nga nzimanyi obubonero bw'okozesa nga mmanyi nannyini bwo olweyo olukadde lwe lumanyi ensonda Uganda siyinza kugiteera wano kuddayo ate gye twava siyinza kukola bwente ate kuddayo gye twava ebyo sigino ya Museveni oba handwriting ya Museveni yo signature ya Museveni Museveni yakozesa enjogera eyo nti Uganda egenda kukoma ku ye Museveni yakozesa enjogera eyo nti waatali ne Uganda ebyayo bigenda kukoma wano we tugambira nti giteegwe ffe b'okulembera tugamba tukooye ne Busiro East musajja gwe giteegwe kubanga b'okulembera bagamba bakooye bwe wali ojja awo we wali tewaaliwo omuntu Susan Nakawuki gwe wasooka kumwebuuzaako nti owange ŋŋwanidde okukuvuganya oba bwe weeramba abantu b'e Busiro East ne balaba nti gwe agwanidde okumuvuganya gwe ki ekikulowoozesa nti appetite yaabwe ey'okukyusa yakoma ku olwo oba yakoma ku ggwe si ye ggwe yali omuggalanda w'abalondebwa kubanga enda y'abannabusiro East tegenda mu menopause ekyazaala ate ekyazaalira ddala ekigenda okubabonyaabonya abantu b'e Buganda malala ate nga mulowooza mugakolera ku bantu abasiru it's like enkoko kugamba nti akakambe tekansala ng'agenda okugisala mu ssiru okuwulirizayo era ng'eyinza okumuwa ekituufu nti akambe kali ke kalina okunkutulako olumu omutwe oba gabeera ga Wakayima ne Wango kakati mu bufunze Walukagga afudde Sseggona Wakayima omanyi Wakayima asavaivingira ku lukwesese ku lugezigezi togenda kunkalirira ekyo ekibiri kyogenda okukumisa omuliro tekigenda kugukwasa ogenda kunfumba nedda ze tebanfumbira mu ntamu mbikke banfumbira mu ntamu nsaanikule essaawa eno buli kyoyogera kyonna oyogera lwakuba otidde okufa toyogera lwakuba kyekirina okukolebwa nswaziddwa njogeddwa n'abatagwanidde lwakuleetera abakulembeze abagenda okukuvuganya agwanidde yaani waliwo omusajja bamuyitanga Magoola looya mugagga era watugamba ekintu kyekimu ne kuwalukagga otugamba ekintu kyekimu bakubumba mu bbumba kyeri eritakyabumba balala wajjibwa mu ssasa kyeryo eryaggalawo nga bwe wali ovaayo wagamba Mukama ggalawo toggulirangayo mulala amaanyi ameemanye gabaleetedde okufuuka engajaba amaanyi ameemanye gabaleetedde okwetuulako kyova olaba ne kye mwalina okukola mwalabanga ekitono olw'okulowooza nti muli bamuganzirwazza n'okulowooza nti mmwe bamukyala mukola abasembyeyo tebayinza kubazzaako obuntu obwo obutonotono omuyimbi bwe yayimbako Judith Babirye kitegeeza bw'oba obukola ne busitula omutima gw'omuntu ne bw'obubuuka busuula emmeeme essaawa eno oluvannyuma lw'emyaka 15 nga lwoyimba ambulance ate nga bulijjo tugamba eyababba yeyanziba nange wano wembuuliza ekibuuzo eyatubba nga yeyakubba ggwe yakuddizaayo leero ekyo ekyakulaze nti mu kiseera kino tuyinza okwetaagayo kambyulensi mu kitundu kyekikulaga nti bulijjo keetaagibwa nti obuntu obwo obutono bulijjo ggwe bw'obuusa amaaso n'obeera nga mu paalamenti nga mwetala nga akanyonyi akazimbeera mpolereza abantu bannange nze gwe mulaba mpolereza abantu meaning nti n'ebiseera ebisinga olabika ggwe atega emisango
olabika gwe abakwatisa osobola okwoleka amaanyi gago okuwoleza ate kimu bibiri mpolereza abantu tetwagala kuwolereza abantu wabula tetwagala abantu kukwatibwa kubanga basiba 10 abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu